wenakulaje ntona magezi kutiisa omwana is it Benson nyo atera okukolera mugundizo malobozi gago kati bikwatirako wa akamalobozi go gatuuka gatya mbuze ayambala ebigoye ebikadde net fulufiga ki ogenda ovaako mami Kalama TV kojja mate full figure abadde avuma wakadama weekend yonna avumye wakadama era yagamba tagenda kuzikiza paka bimuna alekera okulinnya mayiro 8 okugenda okukuuta toyiza abawarabu n'okubeera nga mugenda okukola mulimu gw'abakadama wakula ennume tewakulemu full figure azaala omwana gwe bayita MC Chumi gomumanyi comedian muzanyi wa comedy batabuse era entabwe eva kubeera nga full figure kigambibwa yakubye MC Chumi n'amukuunyula enviiri nga vidiyo mugiraba MC Chumi n'agamba kati naye kansooke nkutabukireko kati olutalo luliwo wakati w'abakadama maama n'omwana MC Chumi agamba naye tagenda kuzikiza era agamba full figure omugamba nti yesi maama we takiina mbuzibu oba si maama we itsoke kasita baamusala na busazi ne bamulongoosaamu mugenda kuwulira vidiyo nga MC Chumi naye bwawanda omuliro kati olutalo lukyeyongera mu maaso nga luli wakati wa bakadama sekadama full figure ne muwala wa full figure gwe bayita MC Chumi katuwulirize kigenda beerawo ekisi full figure sigenda vuga nsi nga bw'ogivuga full figure bawakadde ku makya n'ongamba tonzaala which is okay kuba nange asikwenyumirizaamu nga muzadde full figure wali ompadde ki full figure eno time gyendimu ya 10 time gyendimu yange nekolya sente eziri riyo ebyaddala ate nga n'abantu banjagala so sirimu kyekuubira ngende woli mulyemu olukwe ngende woli mulyemu olukwe tolina just kyolyawo naawe nnyini weekyawa okuta emikono gyange obatiisatiisa mbw'oyagala basiba oyagala kukola ki oza gwe guba gusoose otusibibwa gwe guba gusoose waggulu w'omumanyi era wabaayo omumanyi tolowooza mbwene ensonga nagivuga nga bw'oyagala full figure ebyaddala nze nkubuulira nze sikwenyumirizangamu ng'omuzadde ate sinavaayo eri mbukugamba abantu oba mama wange namukowa oba kiki mbu ntiisetiise mbu ngambe mu bantu mu kamera mbu sigwa nzaala kitegere mbeera ki ogyoteekawo nze essaawa ebudde bwondimu ndi mu kukola show zange ntimbye abayimbi okitegere essaawa zino ndikukowoola abantu kuyita abantu bajje ku kivulu kino kiri kyo kikadde super baba abayimbi bentaddeko Febe Nasolo wuuyo Charles Nalubega wuuyo abayimbi bangi nnyo baabo bonna bakabye sembogga kigana bawange nakuza omwezi 24 ogw'omukaaga ku Tavani Wood ekabuusu okuyingira mutwa abantu bagenda kujja buzinga bajjula olwedde mukama yandazedde ekivulu kigenda kujjuza abantu nga bayitirivu ddala kati full figure netires can you fuck me oyagala kunfumita full figure oyagala kutta mikwano gyange oyagala tussa mu nkomyo full figure ovumya abantu wano bangi nnyo bayitirivu ani yali avuddeyo n'akusiba kubanga omuntu bw'akuvuma ekivumo sibbwa aba takkubye tolina olumizibwa nze bwokera ku makyalo ngamba mbumazi wemba simanyi siri mazi lwaki mba nnyomba tabala abantu bakuleka okitegere kati abantu bakukyawa full figure nayo mwennyini nnyini otandise okwekyawa nze bradi nze tontiisatiisa man ndekankolera abantu tonnyingirira nze sente yange enkola ya riyo ebyaddala nno abantu baba baagana okwaniriza bireke kitegere nange neevuma n'okwevuma lwaki gonzaala neevuma ate saagala nzijeyo biso kuba nze nenyumiriza nnyo mu mikwano gyange okusinga famire tomalaako mirembe don't subrequat me am I aware? Am I safe? Don't. Otisiza bamweyana otisiza safeco otisiza Benson ekyasinza wenakulaje ntona magezi kutiisatiisa omwana is it Benson yo atera okukolera mugundizo malobozi gago kati bikwatirako wa akamalobozi go gatuuka gatya mbuze ayambala ebigoye ebikadde net full figure ki ogenda ovaako mami ogenda ovaako
ndi munyiivu ate sisuubira kukusonyiwa ebya ddala bye bagamba nti omuzadde tasobya ono wange asobeza ddala nasibikadda kuba mbadde nkuwa ekitiibwa ng'omuzadde naye ate nebaza mukama tayimu gye nalinda etuuse ey'obutanzaala thank you kiba kitegeeza si kyalina kakwate naawe you know nekyokubiri si gwanzaala kubanga tewansindika eri comedian yansesa naye ate nze mbasesa mwattu kuba otuuka Maria kinagana ekumi onsesa kunako obutunuzi n'enseka you know naye nata stage because of full figure notuuka ku stage abantu ne bagamba ogugambo notuuka ali Muwala ekola nga yafudde osegeera notuuka ku stage okola nga Muwala yafudde because of full figure navayo nezia nekugamba mikino navayo negamba mme mulimu gwenkola gufudde kati njala nkola ebizinesi bweti navayo savaayo full figure sigenda kuwana mu 7 full figure sigenda wana muwozi ebyaddala si bantu bengenda okukola nze namwagala okunkima wendi mujje munkime okunzijja mumanyiiwo buli omu okunzijja omanyiiwo sigenda kera kumakya ninye ngende Buwalabu sigenda kikola sigenda kitegeeza si kyalina kakwate naawe you know nekyokubiri si gwanzaala kubanga tewansindika bakulongoosa bulongoosa ng'onzaala bakusala busazi hakuna shida nno okisegeera hakuna shida baneete muvayo abaana bali ku TikTok okuno mutiisibwe nze abagambye era sirina kyendi naye kola kyolina owulira kyowulira ekikuwa emirembe eno app yewadde buli muntu essanyu naye ate neewuunya lwaki ate fe ababawadde essanyu mwagala tumalako essanyu abaana bali kuno bakola ebintu byabwe ebirungi bakola waaka waabwe mubanyiigidde nze mbalabanga abakadde mbalabanga pulezidenti wa Mukyayika Bwongo Bukooye mukaddiye just mbalabanga abakadde kubanga oba tenyumirwa mwana muto kyali kuno ku TikTok kyakola kitegeeza guno si mulembe gwe weewa obutwa fa full figure nze nkola video ono ku makya abantu ne bakeera ne bakomentinga ne banvuma kino sibaddamu sibanukula kubeera nsobola mumutaaginga wenti nenteeka wali kantiko waggulu amannya ge ne muddamu bameka boolaba nziramu wano full figure ensi yakoowa ate saagala nange oginkoyese nze sawa zino natuuka nali comedian nga ndi super nga nalinnye ku stage Maria kitoyinza muyita kubanza mu Uganda teri comedian yansesa naye ate nze mbasesa mwattu kuba otuuka Maria kinagana ekumi onsesa kunako obutunuzi n'enseka you know naye nata stage because of full figure mpaomo kufa najjula obusomyo nava ne kumukuuma kati nkumuuka Owaayi bwati mu ggwanga yonna nze full figure weeri bamanyiwo amanyi weeri buuza yali ntuma yange atuukawo nga nyiga full stop kutidde nga apozingirawo